Failure is 90% attributed to someone's mind, whereby omuntu ye mu ndowooza ye agamba nze nalemwa, ebyo tebisoboka, byabagagga, buli wamugamba hamu, ezo sente za gavumenti. Ate kyannaku nti bannayuganda bannaffe abasinga bali mu gaapu eyo. Bannayuganda abasinga bw'alaba asinga gamba ebyo A failure is a person who is comfortably poor. Gwe kasita olaba ng'otandise ofuna essanyu mu bwavu ng'omanya nti oli failure mu bwongo obwo n'ogiving up n'ogamba nze tekisoboka. Wano wennyina okubeera nze. Awo failure buli kyomuleetera ne mba ba mukwano n'omugamba nti gundi nyinawo miliyoni yange naalikoze guno omulimu ng'agamba agundi yakagwira ebyo tebisoboka. Kyobola mu katabo kano nawandiika ne kampani abantu be mutambula nabo bakontributinga nnyo ku nkulaakulana yammwe oba engwa yammwe. Kuba buli kyomugamba agamba ekyo tekisoboka. Abo nabo sizaabwe ezo hamu akulimba sente za president. Kale embeera eyo n'ebeera ng'eribisezza bavubuka bannaffe okulaba nga beesitula, okulaba nga bagenda mu maaso. Obugagga bwe n'enkulaakulana yo butandikira mu ggwe.